olulimi lwa wano tujja kutandika n'essaala tujja kusaba abantu dakika zitugenda omala wano ntono nnyo obutainterruptinga recording z'abalala oteeke mu silence oba tugeko ojja kusaba Alan tuweyo essaala eggulewo olusiika luno tuweyo essaala tusiriikiriremu. Ayi Mukama Katonda waffe omulungi webale kutusobozesa kubeera mu kifo kino mu budde obutuufu. Mukama Katonda waffe webale kubanga ate otutuusizza mu kifo kino nga n'omuntu gwe tuzze okubanga ate atubuulira ensonga zonna bwe zaabadde ng'ate mulamu nnyo nga musanyufu nga aweesa essuubi. Mukama Katonda wange kino kituwadde ekyokulabirako nga bannamawulire nti okweyagaliza n'okwagalana ye luutu yokka oba lyekkubo lyokka erijja okututuuza ku birungi. Mukama Katonda waffe weebale kubuleesinga bannamawulire bonna abalaze omutima omulungi eri Eddy Kenzo. Tewali omunene omutono babloga bonna ba respectinze invitation bonna abashowinze up. Kino kitulaze omutima omulungi n'okwagala kwe baagalamu n'enjagala gye baagalamu Kenzo. Mukama Katonda waffe webale kuwa Kenzo omukisa gwakubiri ku nsi, omukisa ogubeera ku nsi era tetusute for granted. N'olw'ensonga eyo Katonda omukulu yagenda okubanga ate atugamba byalingizaako ajja kuba bitubuulira naye nga kitiibwa tukiriza Mukama. Amen. Tuyanziza nnyo essaalayo bati olulala ogifunzanga Katonda awulira nnyo kubanga alaba nnyo era ofunzanga essaala. Njagala kubanirizaako mwenna bassebo ne bannyabo olusiika luno oba miitingi eno kibadde on short notice. Ojja kutugamba bassebo ne bannyabo tujjaawe so tujja kubeera brief nnyo. Tujja kweyanirizayo ebibuuzo nga 2-3. Embeera gyali yes of course mumbeera nga lumulaba bati yeetaaga okuwummula okumala okusinziira ku basawo era nja kubasaba ebibuuzo tugende na 2-3. Tetujja kubeerawo na exclusive nti ate kubuuza mumabbali kukonalinga wano ne wali ebisinga byonna agenda bitugambira wano. Ezimu ku nsonga lwaki yayise olusirikale lwa bannamawulire luno bingi ebiri ku social media biri mu kubungeesebwa nti ali bwati. So ne tulaba nga kyabuvunaanyizibwa he comes out to speak to the world eri bafans be mu Africa ne entire world yonna because takoma mu Africa abuutikira ensi yonna wansi w'enjuba ne mubire mu bbanga eyo. So awatali kuwananya kwonna kanyanirize BET award winner award winning artist Eddy Kenzo ayogereko gye tuli mu bbanga ettono ennyo tumulika agenda awukolemu. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo Eddy Kenzo tukwanirizaako ssebo the floor is yours. neyanzeete nsaba otwala akakisa kano nga sinayogera kintu kyonna okwebaza Mukama Katonda w'obuyinza eyansaasidde n'abantu bange benabadde nabo okutuuka omukisa ogwokubiri ate era okubiringa. Mukama alaga nti tukyalina omulimu ogw'okukola tumukolere emirimu gye kuba ffenna nze naawe sikola mirimu gya Mukama. Tumusinze, tumutende, tumekenge this world a better place. I'm glad and grateful to God gave us another chance to live. Nsaba okwebaza abantu bonna abali eyo abawagizi baffe abansabidde essaala ennungi okulaba nga ate Mukama ako omuso gw'okusaala z'abantu. Mukama atunuulira mitima na myoyo kasita gyegatta mingi Mukama wuliriza webale kubeera bangi abantu abalungi ne tusobola okufiitinga sitaani neyanza. Press conference eno n'aweereddwa amagezi abamu ku bantu abakulu mawulire ne baŋŋamba nti amawulire agasatulatinga ku bintu byange mangi andi babuliddwa source. So kiyinza okuvumaganya amawulire nti ebintu bye bawa bya bulimba kubona ayogera kino n'ayogera kiri
nange neerabyeko nga nina ebiwundu nina bikyate nga sibirimu nensalawo nange mpulira omulanga gw'abakulu nzije ku lw'erinnya ly'amawulire nange kuba amawulire nze gegantuusiza wendi tusobole okuba nga tutambula bulungi nga bulijjo mbawe ebbaliga entuufu egenda eri abawazi. So ladies and gentlemen, I'm here to verify that I'm fine. I'm very fine. We were 4 people in the car and we are all fine. Kama yatusaasidde ne tubanga tusurvive mu accident. Amawulire agatambula eyo nti yafudde yamenyesa emikono waliwo ebifaananyi byendabye nga nina emisaayi mu maaso emikono oyo sinze, that is another person. Kirabika tufaanaganya structure naye oyo sinze. Nze ndi bulungi nafunyeeko wano ebisago wano naye tebitiisa wadde n'akatono ate ne bannange be nabadde nabo mu mmotoka nabo bali bulungi. Tuli under doctor's instructions. Twagenze ne tukola check-up era tuli ku medication. Tewali buzibu bwonna, buli muntu ali eyo tewali buzibu bwonna bwe tulina banze bwennina sirina wadde damage twakebedde buli kimu tewali buzibu. So eddagala ly'emmira yatweyinikira ne bannange kulaba nti tuggwamu peyi kubanga tuli bakosefu nga bw'omanyi omubiri ndowooza ne fiya kuba twatidde nnyo naye nga olizibwa. So kyembadde nze wano tubalifayinga lw'erinnya lyange ne bannamawulire kuba nabadde mukyale waffe nagereza kukulaba nti proceedinga ngende nziike era nembeera successful nentuuka mu budde naye ng'abantu kulumbe bagamba nze nvudde ku mawulire nze nvudde ku mawulire bannamawulire nabo si bannamawulire bonna nti bali abantu banakuse wano abantu balungi era nebalungiaetyo erinnya ly'amawulire saagala byomwoneke nga bwenabyenkulira kuba abantu badde bagamba abetabatufu bagambe muyisa emikono bannanga amawulire mukuba siri ku mawulire nti mukugana bulungi tujja kwanirizaayoko ebibuuzo nga 2-3. Nsaba abanaabuuza ebibuuzo bibeere on point. Tobuuza kibuuzo kisasaliza, tobuuza kibuuzo nga naawe bonadde ewaka n'okiwulira kijja kuswaza ogambe nze nabuuzizza ekyo. So nsaba tubuuze ebibuuzo nga bijja mu myaka gyaffe, kikula kyaffe ne gye tuva ne gye tukolera kiba kikulu nnyo ekyo. Tujja kwaniriza ebibuuzo nga 3 byokka. Nja kusooka ne mwami Alan okuva ku BBS. Okay, Eddie, kirinye kyakutuuseeko naye twebaza Mukama nti oli mulamu tasobola otwala akareeyo mu maaso. Nze kinasinza okutyako okuba nti wavudde mu mmotoka nga tolinaako bisago. So nerinalikira nti oba eyinza okuba bleeding. Kati bwe nkulabye wano ne neebuuza nti did you take time n'ogenda oba ne bakola x-ray oba bikikoze oyinza okujjanjaba ekyokungulu naye ng'ate munda wayisiddwa bubi nnyo oyinza obutayisibwa bubi naye bubi na damages naye bingi system y'omuntu okubanga oyinza okubeera awo n'okugumuka ekiro oba biki ekikolekoto kino. nagenze ne bankolako x-ray check-ups kuba nadde neebasa ekiro nempulira bubi mbega scared, so I decided to go. Nengenda mu ddwaliro ekirya twakudosama nga munda kitundu kimu ekyo buli kimu ekivaayo nga nja kubeera just kyekanga tekimanya muzibu naye nga ekibuuzo ekirala I think teri bibuuzo. Yes, Okay, I'm Viola, I work with Spark TV. Nze ekyenjagala okubuuza Eddie, mwabaddemu abantu bana yes nga bw'ogamba naye waliwo ebitambula nti wabadde n'abasirikale abamu aba SFC ate tumanyi nti abo abantu abatambula naawo babeera bava mu gavumenti. Kyabadde kitya? Clarify that area. Biri ku social media. So, sirito. Tujja kwanirizayo ekibuuzo ekirala. Rupi, UBC Metro. Eddie, omuntu omulabi we yabadde yeeraliikiridde ayagala omu ku kifaananyi woba ojjukira bulungi akabenje kano kaaguddewo katya era kaze katya kye kyakaleese?
if at all you can recall. Akabenje kano ekyakaleese we baleseba ekibuuzo akabenje kano twazuuse saa 12 kubanga mutugona february mukwano gwange ate nga mulabi kubanga nti muto kati yanuminyo so nze nabaddeyo kubategesi kati nensalamu kire nnyo ku saa 12 ntuukeyo mu budde nsobole okukiryalinga bills okutegeka okulamba kumuziika bulungi kati twakedde nnyo esaawa 12 twabadde tuddu zali zirengere n'ekitundu awo ezaprokinga bbiri tutuuka awo twafunidde obuzibu kubanga soose twakubantu obudde ndowooza ekiro tubadde tunyeko katono kati kubo lyabadde liriwo ate abantu baŋŋambye abantu bafunirawo nnyo obuzibu awo bwe twagudde bayitawo maya ogenda ku Starbex. Bangambye waliwo akantu akabuuka emmotoka bwegwamu ebanga ebuukamu so badde nsaba n'abekikwatako abakola enguudo bangambye abo abantu wakosa abantu bansi special abagooda bangambye bafunirawo ennyozi ati kubo lyadde liseerera bwe yaguddemu bweti netandika okuzunga nezunga mpaka yakuusiza netusobola mutungi tubaza mukama nti yatusudde mu kyo mukyawe usanga singa twagudde kukulu flat ebitwandibadde tugwa mukama omusomo yatuyambye netugwa mu mwala tusobola okuba musaba ekyo si kikulu wadde akatono kasita obulamu bwewebuli byebisigala tufuna nze Waso Emmanuel okuva ku YouTube channel ya Waso Emma. Kyembuuzaamu katono yabadde motoka kika kya double cabin yabadde asente nga meka era esuubira okuddawo. Simanyi obwenaddawo okusinziira bwefaanana naye motoka ezo zanjawulo bazitunda bbeeyi zanjawulo eyange nagigula ndala nendala so saagala nnyo okudda mu lwendo kubanga simana myaka ki and I don't think it's important okuleeta emiwendo gy'esente. Kale tujja kwanirizayo ekibuuzo ekirala kimu omukulu tumutagenda awumulwa namwe mugende tebabakwata kafu Kale nyiri fe bakamu. Sanchez. Amanda Sanchez. Waliwo ebitambula ku social media era ne ku crime scene baddewo abagamba ababaddewo abadde balabana Eddie mwabaddemu n'omukyalo y'omukyalo embeera Embeera ebyetya. Abaddemu ne family abantu abakulu abava ku kyalo Jemba ababeera Kampala so nyina babadde mpaddeko lift sebanabo badde boli mutuuze Eddie kino kisembayo mu accident eyo bigamba okuba nti essimu eyo yatwaliddwa ate wano wenkulengedde ndaba essimu waliwo eyabuze Abantu jangu bagitudde. essimu yabuze naye nabadde mufiya kati sijja kulina nti manyina mwita Gisaba abantu bano bajjagize. wabayo akalina nokanuguno business phone tekiteise nanene ebyala some very good important contacts zenkozesa for business kubanga obuyo kale nti nja kuwaayo ekirabo kubanga anga bugebe tewalina kinene si smartphone nti nabakugojikuzaasa Kale tweyanziza nnyo. Last Yes. tebannaba netuyita mukosi tuli kuyita mu mitendera mituufu okulaba nti tugijja bamuganda waba balina oginspektinga biki soga kyakolako nendowoozaamalo bajja enamba yagifuna etya Okay, I think lastly, Njabubuuza Eddie, in a row, this is the third accident mu career ya music.
olwaleero no munnayuganda atulaba ali eyo akkiririza mu katonda n'atakkiririza mu katonda, to you as a survivor of 3 accidents in a row, oyinza kukinnyonnyola otya omuntu who is a believer n'atali mukkiriza osimatusa obubenje busatu in your career, oyinza kinnyonnyola otya omuntu ali atulaba akkiriza mu katonda n'atamukkiririzamu n'atabitegeera ebyakatonda ng'alaba birabe bawulira bimu? Honestly speaking, nakeera ku makya nenzikiriza okkiriza katonda akugamba bweba tolina tomugaseeko kintu nokkiririza mu ye era nokwesiga mu kino. Like for example, katonda agamba nti ye tugambe swimming pool ekigwamu wena nga bulwamu naye bwobeera ng'oli eno ate oli eno kyoli muzikiti ekyoli okiwali amaziki ono otawali oli mukyakya ekyonga ababiri abantu ebiseera ebisinga tebabeera gwe bayimiridde watuufu abika ebibiri talina olina okubaako olina mukama katonda bwamukwasiza buli kimu ekyange kikyo ekyo kyenakola nenekwata mukama katonda era kwentambulira emotoka yakanfuula ebirungi mingi olwajjo teyefudde mingi jo yagenze neyefuula bweti neyegulula negenda paka ngeri eti naye accident eri gyenasooka okufuna emotoka yenyola ebirungi ndozange ngena neddawo neyimirira emotoka onna naggwawo saasoba nagitunda bagitwalira buyirire naye kama nankona kama nankobulamu mu bulamu bwe yampa nensobola okubanga ndeeteramu ebintu bingi baire nali sinaba kuyimba nyimba nga sikyalosi nenzimba nice and lovely kuleeta awards ez'amaanyi mukama n'abanga asobodde okituusa wantuusiza nawe wolaba ofcourse ekintu tekigenda bwete ekifaananyi kirungi nyo gye bujja abaana baffe oba n'abaliwo kati abagamba okujja they are going to do more great things just because balina bwe balabya kikoze so they believe it's possible. So ndowooza mukama ali akomezaawo nkola omulimu ogwo kati mukama yanyongedde kyaseruko ndowooza era alina kyayagala nkole era ndi ku mavi ebyokusaba mukama anzikiriza nsobole okukomolera emirimu gye kubanga tweyanziza nnyo tweyanzege nga bwe nabanyonyodde tujja muleka agenda awummulemu mwebale kujja sembayo nze babitabi twakola ne katanga ekibuzo kyange kiri eki mu motoka mwabaddemu abantu bana bali bulungi waliwo omuwala agamba bajje mu omukyala yali mu mbeera yakajja Thank you so much for coming. Mubere bulungi mweraba. Thank you. Thank you.